neiba atideyeka yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kaakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ne mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 basabo ne bannyabo okamba njulire abatuma job agency oyagala omukozi oba oyagala omulimu wano mu Uganda wekwate bannaffe abatuma job agencies era nga mu kaseera kano kennyini beetaaga abakozi mu bwangu ddala banking agents bakashia secretaries badriver abasomesa bamakanika b'emmotoka ennene mobile man attendants office attendants abakola mu hardware abakola mu betting school matrons abakola mu farm private guards cleaners neighbor housemaids nga kosa n'emirimu emirala mingi era nga mu byonna beetaaga abo abasoma saako nammwe abataasoma mwanirizibwa okumanya ebisingawo osobola okuba ku namba z'essimu wano wammanga 0758 45 oba 0778 55 72 osobola otusanga ku ofiisi zaffe erina Teete ku luguudo oludde Makai todde mu kkaba lwa mirimu nga waliwo Tumo Job Agency. wano tuba twerekedde entandikwa nsayiso balaba ekina Uganda Super Kyotera film production awamu ne bannaffe bano aba Duncan Digital Studio Kyotera film production Duncan Digital Studio nga beegasseko ne bannaffe bano aba Boss Ready e Saudi Arabia ku kyokutuleetera emmere yonna gye twagala gye twaleka e Uganda be bakuleetedde ka sinema kano mu kyalo eky'emizimu ekimanyiddwa nga Kaluguya oluvannyuma lw'okufa okw'omukulu yalamanyiddwa nga Mujumbi ekyalo kyatandika okutundibwa waliwo omutaka ku kyalo ekyali kimanyiddwa nga Kaluguya bali bamuyita Mujumbi kati Mujumbi bwe yafa ekyalo kyatandika okutundibwa nga ne bw'omanyi abantu ku kyalo kya Kaluguya kati tutandise firimu etandise agenda okulengera olubugo tuli ku kyalo Kaluguya kyava yeyongerayo naye ng'alengedde lubadde nga lubugo okuzza eno amaaso olubugo lwalabye emabega ne ludda mu maaso naye nga lulabye emabega kakati luzze mu maaso efirimu eno olubugo teluliroka mulimu ne mayiti amangu katugambe nti mayiti yiino wano mayiti nze ndaba ebifaananyi ebitaliiyo kuba nze ndaba ebifaananyi ebitaliiyo emindi nagivaako tekyankuba kaneetegereze kyava asembera ekyalo Kaluguya ekyalo ky'emizimu ogenda okulengera nga mayiti yennyini aya basi kale gwe mayiti ate nga mayiti eyimiriza mutwe ebigere biri waggulu biti ereze engeregere mayiti eyimiriza mutwe yaleeta ekikumi aya basi naiba ava mu kunywakwe kiki ngulabye omuki ngulabye eri waggulu ova kulaba ki musota omutwe waggulu ansi ebigere waggulu kiki omusota gukubye sama nedda mayiti musota gwafiiriddeawo mayiti leka naawe omufu gwennyini mayiti alo
n'okukyuma gukyuma oba oli aguziikudde buzikuzi misana ne gumulema otuusa awaka simanyi omanyi omulambo gwe baziikudde alo wunya oluwunya kyokka eyimiriza mutwe bigere bye biri waggulu mayiti muvi kanono ng'akubira chairman asobole okutegeera ebizibu bigudde ku kyalo kuno oba waliwo omusezi abadde aziikuula oba yabadde aziikuula ne bumukeererako awo mayiti n'agifumita teryamanyi kyalo kyaffe ate buzibu ki ono omukazi niba wange enjo ngenza kudda nga nve mu tawuni ngenza okutuuka nga bakubira chairman wano waliwo mayiti engere ziri mu bbanga mayiti engere ziri mu bbanga tulaba mayi naye ngirengera wasiza gisembeera nenda abagiwunzise omutwe guli wansi amagulu gewanise bajesigamiza ku kiti ani yakoze ekide kyettima ng'ekyo nange sooka ojja olabe bayita chairman kakati chairman gwe bayita ye yaziikudde mayiti eno oba chairman nabo sebosi bwangu kubanga twe tuli wakawo ffe kababira abantu tebabaddeewo yagambye ati ajja ne poliisi ajja na mita kati chairman agambye ati ajja na poliisi ambulance bajja batya nsako mbulya bagenda kujja mu mbeera ki bate mukakamu kubanga olwedde biri mu kibanja kyo kati abagamba gobera mukakamu oba obuli gwe balinde wano nze kanzije kumbe neibadduka neibagala kudduka sebe eri mayiti eri wali ereze engeregere mu bbanga abitegeera sikyabitegeera enjo biri mu kibanja kye alo kale tukole tutya nga kyeyamanyi tani kati neiba tugenda kukola tutya nga ate kyeyamanyi tanajja amanyi tajja kati wanaye tukole tutya tuyimiridde wano tulinga abasiru ogenda okulengera neiba atiddeyo eka alo kino ekyalo kyaffe gwe none zigamba owone muvude ku kyalo kino mugenda kufa nga bakyali awo omuzimu gye gwava ne gubagamba kino ekyalo kyaffe lino ttaka lyaffe bwe muba temuvuddeewo mugenda okufa kati onaakola mulimu ki otalonda bikipa onaali awo teri mulimu gwoso tugenda maaso ali tudda kuba Kampala abagenda maaso n'okulondalonda ebicupa era tolina mulimu gwafunye olina kulonda bicupa namanze onagambako oyo okulonda ebicupa koli nti bwonaakowa okulonda ebicupa ogenda kola ki kima amazzi wakiriko nogakimira mu ngalo kati agamba kale tutoganye senga wali ofunye omulimu ogukima amazzi wakiriko ne wali badde ogakimira mu ngalo be baana tetumanyi kyali kibafubutula wabula oluvannyuma lw'okubeera nga bayambibwako omuzimu bagambibwa obutadda ku kyalo ekyalo Kaluguya kati onagamba nti awulira akooye naye tunulira emyaka egikooye okulonda obucupa tebasoma tebalina ebabeera basula mu myala naye omukulu agamba akooye okulonda ebicupa tugenda maaso neneyo emirembe era nga tugenda maaso mpolampola kati tudda mu kyalo bano bafunye okukangakangibwa omuzimu gwaze direct ne gubagamba lino ettaka lyaffe ekyalo kyaffe bwe mulemerako mugenda kufa kati omukulu ono kyava atula wano ye Kabombo yabadde anywedde walagiwe naye yamuwedde nako yatandika okwewunaanya kyekidda mu maaso kino ekyalo kyaffe kyolabira okusinga kukyalo kino ajjukiramu omusambu engeri oba muzimu engeri gye gwabeeyolekedde ne gubagamba baba baagala okubulamu baveewo sente zentadde wano kati agamba yi sente zentadde wano nagula layisi poloti 2 nenzikolamu akabanja ku miliyoni 3 naye okuzisetinga okuzimbawo nga kyatwala sente kyokka mbimaze obiteekamu sente maze obiteekamu sente emizimu gigamba wano waabwe emizimu egyo giyinza okunziriza ku balansi ngiviire ekyo kibuuzo gizirawo n'ababuloka nabo tebakyesigika ne babuloka nabo enyumba njiwe babuloka bagitunde enaabayo anaagulamu bwangu nveewo
kyotasobola kufunamu buzibu naye wawe nagenda wesifuna ebizibu buli wamu nga waliwo ebizibu oba ekijja kijje sirina gyendaga kyenjokola mbadde nywa walagi katwebereremu kamu ngenda kwongerako sabula ngenda kusula nga buli lunaku nga ntaddeko sabula netwebereremu kamale nogenda okukoga agenda mutooyi okusala obwayi bagula mu kisenyera batooyi basula mu kalina saba okusula apama mu kalina asula mu ya nyumba ya bulijjo naye apama mu kalina kati olwayingira mu kalina etooyi aba ali mutooyi agenda okuwulira obwana obukubakuba amina bani abayimbira ku tooyi abananemesa opama bwe mwata mumanyi ndi bino ebisalamba mpama awulira amaloboozi kyokka eno tebaliyo baana neiba ne neiba tebalina baana obwana bwagala kukola ki kyava abikula oluggi lwa tooyi n'avaayo apama mu kalina abuwulira buyimbira mabega wa tooyi kumbe n'obwana buzimu obwawulira ng'ajja n'ava ne buvaawo ate ne busigala ng'abuwulira ono walagi naye okuva lenava ku malwa nenzira ku walagi bintu bino bigenda bintabukako amalwa gaali ganfukisa nnyo ngenda kudda ku malwa wakati laba walagi ampuliza byesira kyava ddayo apame ne bongeramu ku ddoboozi nja kubukuba embooko nze wane wange tebazanyirawo naye akajja kati ayagala alingize alingize gwe ne bweryawo mbadde mukiibi ku lwa Kyotera Film Production ku lwa Home Videos Uganda ne ku lwa Boss Lady bannaffe abaleeta ebyokulya ebweru nga bagiderivalinga wojagala tosubwa tujja sinkana ate mu katundu akanaba kazeeku wano wenyininyini ku Kyotera Film Production ogenda otusanga